Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya mwenamuna aba following Fad TV ginembe basa nembagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ate ne munyigane kale ntiisa yaliko speaker wa parliament Rebecca alitwala Kadaga ekyamazima omukyala gwaawo ekyalula ku mukyalo nti wali akimanyi oba biki ebimunywa oba butwa oba ayinamu endwadde ezimunyunyuta muli munda laba bwafaanana buli lunaku olukya yeyongera kufaanana bulala yongera kufaanana bulala ndengera bwafaanana ekyamazima kyo ekiri mu mukyalo nti wali akimanyi tewali amanyi kiruma mukyalo ono naye nga ky'ekyamazima agwawo abasoga bonna okuva wali mu bitundu by'ejjinja bonna baatabuddwa bagamba nti omuntu ono abadde ababeerawo nnyo naye ate balaba nga ali mu mbeera bweti munnange bawulira ennaku akusa n'okutya ekyamazima omukyalo ono kaatandise okuba nga atiisa n'okutiisa olw'endabika ye gy'afaananamu imagine erengera ebifaananyi still on YouTube platform bagita Fad TV. Abakyala abeeyerusa ebizibu byongedde okuba nga bivaayo ebisigo bibeesiiga abasinga byongedde okuba nga bibaletera ebizibu birina mu maaso awo waliwo omukyala gwenna mu maaso awo yagula ebisigo baabe ebyokweyerusa ne baaba bimutabuseeko embeera etabuse ku sayidi ye mwina maaso awo naye nga wembanzizeeyo ewe yaliko speaker wa parliament Rebecca alitwala Kadaga munnange ekyamazima kyo obulamu bwe busaanawo ekyamazima lengera omukyalo ono kulowooza waliwo ko ku njawulo kubanga ekinewunyisa n'okuba nga kintabulansi buli lunaku olukya yongera kuba nga atabuka ebimuluma birwadde ebimunyunyuta muli munda byongera kutabuka sigamba nti wabeerawo njawulo byongera ate kutabuka butabusi lengera bwafaanana bino ebifaananyi abasinga bagamba nti editi naye si editi dengera bwafaanana ebyaddala omukyala alabika bulala nnyo katonda yekayika ayinza okuba nga ayamba omukyalo ono naye ekyamazima alabika oyinza okugamba wa myaka 2 oba myaka 15 tanda kuweza myaka 9 naye bwafaanana n'abawezezza emyaka 7 abasinga okufaanana obukadde nnyo kugamba alaga nti mukadde nnyo ekisusse tengera face laba amaaso laba emimwa ekyamazima kimanyi Mukama Katonda amusaasire aso okubanga asuuka naye ng'ebirwadde ebimuluma ekyamazima kyo byose birungi bantu bangi boogera bingi nnyo obulwadde bwe yaliko speaker wa parliament Rebecca alitwala Kadaga bambagamba nti bulwadde yava ku ddagala bwe ddagala takyalimira bulungi bigambo bya bannayuganda ku social media okumanyi basala omugambo ambagamba ddogo simalanga balwanira omusajja ne mujjawe bannayuganda basala omugambo bannaye mbubya binza okuba birimu okulwanira omusajja era nti nomujjayo yamusindikira neddogo lyonna okubanga afaanana bw'atyo abalala bagamba mbu yava ku ddagala mbwa n'ebirwadde byaddamirira eddagala naye ng'alivaako oba birwadde ekyebenze naawe bibitambulatambula akadde kano naye nga mwongere okuba nga mumusabira naye ng'embeera yiye ekyamazima kyo si nnungi embeera mbi nga gyenkomeza embeera yombi nnyo ebyaddala Mukama Katonda amusaasire amuyambe naye nga ekyamazima kyo embeera yarabukidde ddala ku sayidi yaliko speaker wa parliament Rebecca alitwala Kadaga nga vulengezi ku sayidi zeeno ewa abakyala bagula ebizigo ona ebizigo byamukozebwa ebiti ebizigo bye bateekamu ebidagala bingi nnyo biviirako abakyala abasinga oluusi okufuna ne kansa abasinga balowooza nti oli weesiga ebizigo nti bikoma kuno kungulu ku sikiini kwokka biyingira ne munda mu sikiini biyingira ne munda mu sikiini kaakati no abakyala abasinga kyebasinga kakana bafunye kansa bakakana bafunye ebirwadde ebirategerekeka lwabikemiko ebyo bebakola ki bebeesiiga jjukira eri ebizigo ebisinga bibaagaana katale naye ng'ate munnange saaso bikyatambulako
bagamba nti chemical gwe babiteekamu nti muzibuzo naye abakyala babigula mu nkukutu era bitundibwa amaduuka mu nkukutu. Bagamba nti ebizigo ebyo chemical ze bateekamu nkambwe nnyo zirwaza kansa. Kakati no stay on YouTube platform atosigala nga following Fahad TV. Waliyo Fahad Yogenes oyo wuuyo ebizigo abyesiga byanze okuba nga bigezaako n'okuba nga bibomola omubiri gwe, sikiini ye, bibomola sikiini ye. Ovanga ku bizigo okubanga obyesiga ne bitandika nga bibomola, bikubawo emituli oba omutuli mu sikiini yo, nga bibomola sikiini yo, bikuba ebituli mu sikiini yo. Ebyo ne biba bizigo bya bulabe nno, naye abakyala bo tebanyumiza. Bagamba bo tebaagala mulembe kubaleka. Ebizigo babyesiga mu nkukutu nga babikola ki? Babigoba katale. Naye kinewuusa neebuuza ebizigo ebyo byo bituuka bitya katale? Bituuka bitya katale? Eri ebizigo bingi be bagamba nti bya bulabe. Carolite y'omu ku byo. Carolite y'omu ku byo. Naye abakyala beesiga Carolite bakyamwesiga mpaka na kaakati. Naye ng'ate wa bulabe. Wa bulabe nnyo nga bw'okiwulira. Akati munnange byebyo oyo ebizigo abyatanze okuba nga bimubomola sikiini, ebituli mu sikiini. Inalategerekeka. Kijengera okulaga nti ebizigo byesigala tebikoma ku sikiini, wabira biyingira ne munda. Biba byakulwaza kansa, bisobola okulwaza kansa. Bensonga nti tebikoma ku sikiini, bituuka ne munda. Bagita Fahad TV gy'abakyala abasinga bagamba nti mutuleke, twagala kubanga tunyirira, naye ng'ate ebizigo bya bulabe bye beesiga ebyokwerusa. Mweraba.